nnyo abatwagalira ddala ebituufu n'abatutwagala naye nga mwebuzaabuza mubeere clear. Mutwagala ate mwebuzaabuza ate temutwagala ate mutwagala. You either love us or not. Muwulira mulekerawo kwebuzaabuza bannange. Kale, thank you so much. See you guys. Love you. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. We are back at it. Buli akabaawo tuba tukabatuuzaako. Right now, Rema akyalemedde ku social media ne mawulire. Rema Kenzo, Dr. Ssebunya. Omukyalo ono Rema ataddeka video lunaku olwaleero. Ekiraga nti buli ekigenda mu maaso ku online abadde akiraba. Abadde musanyufu era nga woomulabyawo ngeri aka video gye katandiseemu nga musanyufu bulungi nnyo. Wawula obubaka bwe obusinga abadde agamba musanyufu nnyo kuba musanyukiddeko nti yafuna omwagalwa oyo. Ssebunya embaga egenda okunyeenya ebiti n'ebikoola eggwanga lyonna. Rema bannayo oli munene. Omukwano gwa Rema gukwatidde Uganda kati gugenda kuweza mwezi nga Rema Kenzo ne Dr. Ssebunya we bakola amawulire. Agamba musanyufu nnyo eri abantu ababaagaliza obufumbo obulungi era agamba musanyufumu ku bantu abamanyi nti basanyufu naye nga babanenya naye nga ate tebaagala kukiraga. Wabula ate era munakuwavu ku bantu abeefuula ababaagaliza ate nga tebabaagaliza. Kati awo nze naawe tunoonye abantu abo. Mutera nnyo okuteekako kuno tiimu Kenzo tiimu Rema. Agamba ye musanyufu era olaba video omukyala musanyufu alabika obufumbo ddala abwetegekedde asazeewo ekiba kibe. Kino kijjeeyo oluvuuvuumo lwonna olubadde lugamba nti bano bayinza okuba bali mu mawulire birabika si bituufu alabika ayagala kukola concert. Rema abadde tavangayo kwogera kintu kyonna ku mbaga ku ki yasalawo kusirika fe abafuna kadi ne tuzifuna ne tusirika ne tumanya date yaffe akafecce ne ba Facebook inilozi basenga bakojja n'abavumi abawalalina ku Facebook. Rema agambye ye musanyufu teyejjusa decision gye yakola okugenda ne Dr. Ssebunya era ndowooza malirivu era nga olaba video mukyala mu malirivu nnyo kye yasalawo kyekyo. Kati awo obeera nga kikutuddemu obeera nga ki yagambye asazeewo. Agambye ebiseera ebisinga babeerangawo nga bagamba date embaga ya Dine Kenzo biki byonna nga basetinga date naye bo nga basazeewo bakuza abaana. Naye mukano ka video akulaga nti ebyo byonna bye mwayagalizanga embazi kibuyaga teyasuula ya nkimanyi bantu bangi nnyo kapeeno nange kennyini nakolako ratings nenjiwanga number 4 nga ndaba mu butuufu baana bato bebeereddewo. Naye munaye Katonda teyayagadde kape eyo kubeera bwetyo n'agisalawo ye n'agikyusa ate Katonda kyasalawo kye kiba kisinga. Kati nze kye ŋŋamba omukyala Rema tumulabye musanyufu okuddeyo n'omunenya n'ovuma n'okola ki tekikyalina kye kizza. Omukwano gwa Kenzo ne Rema gwaggwawo kati oguliwo gwa Rema ne Dr. Ssebunya. Kye tusobola okukola ng'omuyimbi w'eggwanga ayimbye ku mikolo gy'abantu abasinga ku mbaga z'abantu kyemmanyi baana bangi nnyo be bazadde ku nnyimba za Rema mbaga nnyingi nnyo ezibaddewo ku Rema. Tumwagalize omukyala tumwagalize embaga eyo ebeere bulungi buli kimu kitambule bulungi n'obufumbo bukwateyo. Ate ne muganda waffe Kenzo naye tumwagalize afune oyo naye gwanaakuba embaga. Nze nsiiba ngamba yes nabagamba nti mpagira Kenzo naye Kenzo ate naye yennyini yavaayo n'agamba ayagaliza bali obufumbo. Kitegeeza oba owagira Kenzo oyagaliza bali obufumbo bwe kiri ekyo kyo bwe kiri. Kenzo naye tumusabire afune owuwe tuve muzina emboozi Pia Pounds Lydia Jasmine ate biki ne Kenzo naye ajja kufuna naye tumusabire afune obufumbo obulungi. Ekisinga lwaki abantu balemedde ku mbaga eno wa social media egiremeddeko kiri nti abantu bano babadde balaba mu potential eya ddala nga babaagalizanga oyinza obbapima ne ku Bobi Wine ne Babi. So kati bwe kibadde kiganye ekyo ekiganye tugende n'ekiriwo because Rema jasigala muyimbi waffe era jasigala ayimba ku mbaga ne Kenzo jasigala muyimbi waffe nga yakwata fulaga y'eggwanga Uganda mu kuyimba. So ba iniro baani abo bakojja ekintu video eno Rema gyatadde emaze gobye mu kibya
nti kati kyekyo si byakugezesa, si bya video, si bya lonchi, bya love. Dr. Sebunya ne Rema tulinze bulinzi mbaga. Banaye ngenda nyumira mu suuti eyo, ngenda nyumira mu suuti bukadi bwaffe obwakabaawo tuyitewo. Yena yagala kadi asobola okunkubirako, nyinza omusabirayo kubanze ndi wali nnyo, ndi wali ku mwanjo, nsobola okugamba nono tumuweeyo kuba oba tolina kadi tojja kuyingira, tojja kukwata ku Lwenabingo. It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. Rema katumulekaawo ka video ke yakata ekirungi avuddeyo n'akonfaminga nti si ngambo ng'abamu bali bagamba bye muyiya biki. Avuddeyo n'akonfaminga ababaagaliza ebirungi n'abatabaagaliza n'abo batamanyi kyakusalawo. Rema omuyimbi wo w'eggwanga asazeewo era akonfaminza olunaku lwa leero nti yali mu mukwano ne Dr. Sebunya. We out.